Ng'oyingidde mu kkooti munda waliwo ebifo eby'enjawulo ebibeera biwundiddwa bulungi. Ebifo bino bikusigira ekifaananyi butya kkooti bw'erina okutuula, kyova olaba si buli wamu nti omuntu azze mu kkooti aba asobola okutuulawo. Bannamateeka Alex Luganda owa AHA Advocates wamu ne Brian Nwamanya okuva mu Pace Advocates batubuulidde buti abantu bwe batuuzibwa mu bisenge bya kkooti ez'enjawulo. Atuula eri ku ntebe enkulu abeera mulamuzi. So abalamuzi gye batuula eno waggulu oba waliyo omu oba musanvu bagiyita bench. Mu kkooti munda mubamu omuntu amanyiddwa nga clerk oba kalaani. Omulimu gwe guba gwa kuyambako omulamuzi mu nsonga ez'enjawulo wamu n'okugatta abantu n'omulamuzi naddala nga bataputira olulimi singa babaawo obwetaavu. Naye gwazze mu kkooti ng'omujulizi oba ng'omuwawaabirwa oba ng'awaabye okkirizibwa okukozesa olulimi lwonna lw'oli comfortable. Kati omugaso gwa kiraako oyo kulaba nti avuunula kubanga ye omulamuzi olulimi alina kuwulira Luzungu. Yamuyambako kutegeka fayiro okuyita emisango. Tasobola naye kugira mu sandals n'aba najja mu t-shirt mu kkooti. Awo wansi awamanyiddwa nga bba be watuula bannamateeka newankubadde si buli munnamateeka nti atuulawo. N'abawabi ba gavumenti nabo batuula mu kifo ekimanyiddwa nga bba. Tutuula nga tutunuulidde abalamuzi. Oli ne waba asomye obwa lawyer naye nga teyayita mu LDC n'amala n'aweebwa license eya practicing certificate ne waba munnamateeka nga yeyasinga Makerere naye nga tannafuna license takkirizibwa kutuula awo ku bba. Twagadde okumanya oba nga baloya b'enjuyi zombi batuuzibwa wamu oba baawulwa. Kkooti ezisinga zirina oludda buli omu w'alina okutuula. Naye olw'obufunda bw'ensawo nti ennaku zino weesanga nga waliwo eriya z'ogendamu nga mu kkooti gye mutuulamu eringa mu dduuka. Ne bateekawo obufoomu bwe buti nga mwenna mulina tutuula ku kafoomu kamu. Tekiba na buzibu. Erudda n'erudda bwe watuula bawa obujulizi mu bifo ebimanyiddwa nga dog. Waliwo oludde lw'avunaana n'oludde lw'abavunaanibwa. Kati bo musango gutandika buli omu alina okudda mu kaguliike n'ayimirira omwo. Kati eno ekibangiriza ekisigadde abantu ba bulijjo we batuula ekimanyiddwa nga gallery. Oweze kuwuliza musango oba olinayo musango naye nga omusango tegunnatuuka eyo gye tuyita gallery. Omuntu yenna wa bulijjo jjajja n'atuula. Ng'otuse mu kkooti tolina kukwata wadde okuwogganya essimu yo anti kiyinza okutaataganya entambuza wamu n'ensala y'omusango sinakindi okuwa ekibonyerezo olw'okuvoola ekitiibwa kya kkooti. Singa omulamuzi aba asoma n'agamba you have been found not guilty naye gwe wabadde agambira ekigambo not akasimuko ne kaleega ne katandika okuvuga kati oli ayinza okuwulira guilty ng'omulamuzi yagambye kiri not what? Guilty. So emirundi egyo singa osangibwa nga otataganyizza emirimu gya kkooti oyinza okukwatibwa n'osibibwa ku mateeka ge bayita contempt of court. Newankubadde etteeka liragira kkooti okutuuzibwa n'okuwulirwa mu lujjudde si buli musango nti guteekebwa mu lujjudde nga waliwo egimu egiyinza okuwulirwa mu kyama kyokka kino kiva eri mulamuzi. Mubaamu emisango oluusi egya family divorce nga girimu abaana ate nabo abato abali involved mu custody balina okuwa obujulizi. Kati ayinza ogamba olwa sensitivity eri mu nsonga eno n'okwagala okukuuma obumu bwa family n'obuta exposing nnyo mwana muto oba biki tugende ensonga ezo tuziwulire mu kyama. Oluusi egyo giwulizibwa mu chambers. Omulamuzi eri gy'atuula mu ofiisi ye gye bayita chambers. N'ennyambala y'omu kkooti ya njawulo ng'eno esinziira ku buvunaanyizibwa oba oyo aba agirimu. Tukitegedde nti abalamuzi balina ennyambala yaabwe ey'enjawulo era nga kino kisinziira ku mutendera ogwa kkooti mwali. Omulamuzi wa Supreme Court oba Court of Appeal bateekako wiigi ku mutwe etera kuba njeru. Omulamuzi oyo kimukakatako okwambala essuuti nga etashininga. So wateekamu shirt, professional shirt munda kimukakatako okwambala flaps. Zino tuziyita flaps. Flaps ozambala mmere nga toyambadde saati eyetaagisa ettaayi. Then noteekako gown. Ebyambalo bino birina langi ez'enjawulo wabula buli langi erina emisango gy'ekolako. Gown ezo tuziraba nga za red nga ziriko amajolobero ezimu nga za black. Gown eya red most times bazambala nnyo ng'emisango gino giri ku
tugambe emisango gy'engasse. So black bajambala nnyo nga bagenda kuliza emisango egya criminal nature. Era enyambala eyo kibakakatako kujambala nga bagenda kutuula kye tuyita open court. Naye wabeera mu kyembaza asooka mbala kubeera bubeesimba n'ateekako essuuti n'ateekako flaps n'atayambala gawuni eyo. Obutawukanako n'abalamuzi ne bannamateeka nabo bambala okusinziira ku mutendera gwa kkooti mwagenda okuwoleza. Bwe tubeera mu kkooti za wansi ze bayita magistrate courts, chief magistrate n'okuka wansi twambala suuti za bulijjo. Olina okuba mu suuti ng'erina taayi ate nga suuti erina kuba ya kaleemu nga si maddowedowe. Era omulamuzi ajja kubuulirawo I'm not seeing you. Naye we tuba mu high court, kooti enkulu n'okudda waggulu court of appeal, supreme court, tulina okwambala saati enjeru ezitabeerako kitogi, zibeerako kagundi wano, ne mu suuti eya kala emu nga terimu madowedowe, then n'oteekako flaps bubeerawo ebuti wano ne gown. Era oba tobyambadde tokkirizibwa kugenda mu maaso ga mulamuzi. Kyokka bwe gutuuka ku kkooti eza wansi, abalamuzi bayo bamataawo tegabakakatako. Neetagisibwa kubeera smart, nyambadde suuti yange n'enteekako ettaayi. Embasa mbadde ettaayi, that's when we sobola okuteekako ki professional shirt ne flaps. Kati ng'ona agenda mu kkooti naddala ng'amateeka gatankana, olina okuba omwegendereza. Si kulwa ng'otuulawo talina kutuula ate n'ofuna obuzibu. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.